tuyanziza nnyo mwena abeekuumira kwanda boyugi era gwe na subscribing atugamba okola omulimu gw'amaanyi gwe na tana subscribing atugamba bambi subscribing oberenga osobola okwegatta ku family yaffe eno tuwezezza ba subscribers 100k era g'abamaanyi gammwe nga sinnabawa amawulire ga leero mbadde nsaba kano ka video mu kampere kalayi kabenga kasobola otambula katukiriyo omuntu yenna yatega kulira eno information Kadama ali mu nyumba oba se Kadama kale katugende mu mawulire gaffe aga leero Hajat Kaluda gamajanga kulombere duwe namba yawe esembeyo 67 ya wansi atenga ye Kim Fumes agamba jango fune perfume ku bei rahisi atenga perfume originals okawa siba risiza amawulire agenda kugagamba ntino Halima yadagizako okutoloka walimu embassy ya Saudi Arabia tunategira lwaki ensonga lwaki yagadde nnyo adagala kutoloka naira nga bambi tata we yavuddeyo nagamba mbuno yavuddeyo natugamba ku history oba background ya Halima era video ngenda banji ku playinga masawa kugamba ebizibu Halima byabadde ayitamu era nga kirabika obwongo bwa Halima anytime nawe yetaga rehabilitation ndowooza mujjukire kyatuuka ku Nicole bamala omukuba bali abawala tino koti yagamba mbuno omuwala bamuweki agenda funa rehabilitation oba aberenga ali rehabilitated tino baberenga basobola omutereza obwongo bwe budde bukukola ekibudde mu line era nga Halima kyategerekeseddwa ntino bambi naye ayinza okuba nga yeetaga guidance and counseling saawa zino kubanga waali tateredde bulungi era ali mu kutya kubanga anytime nawo ono Muwarabu gwolaba ku screen yo atambula yadda mutaddeko sente nyingi nnyo naye era nga bwe twavuddeyo n'engamba muno ebyo byonna Omuwarabu yalakola stunt nga olaba mu Uganda tubya stunt zaffe Omuwarabu eri yalakola stunt zinga jasayagala videos ze ku YouTube kwanga no Omuwarabu bakyategerekeseddwa ndino YouTube w'amaanyi nnyo nga wokiwulira YouTube w'amaanyi aweza ba subscribers millions 2 kituufu yaweza ba subscribers millions 2 chovala yadda kangamu Halima nga yagala kola stunt naye nga omanyi kampani ya Halima yabudde negamba buno singa wadagala kola stunt at least wandi mugambe n'omukola ki nakimanya nti no bano no mwa ku sente koza abantu bakuba bakola mu sente let me tell you the truth kwanga mumanyi YouTube esasula sente nyingi nnyo mu nsize weeru chobolaba adakola kyabadde amukozesa nga amuteeka mu videos ze chola video ye ebirenge solo kola ki solo ebirenge solo tambula nga zi donation mbadde muziraba nga zibamuteerako mu iyo video jensimbi obawa iyo video eva kuvako saawa zino mbadde mulaba nga bamuwe ebirabo ababeera bakola ki ababeera nga bavyuna ngenda bambalekera video ya tata wa Halima mu byewulire ko era nkomewo ne Prim Kadashi wamu ne Justede Maziga Merere muwalawo mwenyini nyini omutuufu omuntu ye mwana wange omukulu gwe nasookerako okuzaala Halima alina abaana bameka alina abaana babiri naalongo kati alina abaana basatu naye nga alimu yo naalongo yagenda teyali mufumbo yalina bbaawe naye kati omwana yali muganda genda nengamba togenda sino baagenda igadde ye ne yeewabbula n'atuuka ku kampuni ne bankubirako bizisimu ti muwala waali wano yeetaaganaga muntu ye nengamba omwana oyo ngambadde saagala agende wena ate bali ate naye agende naye ne banga timuyisa mubi naye nga sindikeegaga muntu ne bajjako bye baagala ne bansaba ne baali bambuuza n'endomawa n'agenda naye abadde abazeeyo ebbanga nga tetubuli era Halima alyalima mulungi naye nga ebintu biri ku TikTok nga nze sibimanyi ekiro saawa muwala wange oyo Sauda muto we yansindikira vidiyo ezo n'amaloboozi kakati njagala tugenda empolapola ati bino byenkubuuza byenkozesa okulaba nga tuyamba Halima taata okuya okukakasano Halima nange mbadde nfunyeko wano obuntu abantu babunsindikidde bulungi mukama wange kyamukisa mulungi ebyo ne bya Halima nga tubitadde mabbali ebya Bishakash Maziga asinga amadde muloza mbalimba Bishakash ba TikTokers basazeewo omanyi Frank Abawo president yasazeewo ntino agenda bapangisa omu ku ba TikTok amanyikiddwa nga Yash Papi yagezaako dda okukwata Bishakash tino bagenda mu lwepinga bulwepinzi Bishakash ate ebyokubeerawo naye isi ekisajja kibiki tagala tulaga mboba musajja oba mukazi naye bino bintu bya comedy ne by the way biri serious basajja bali serious bagezezaako dda era bambi basasudde Yash Papi anytime nawe agenda kuba akola ki agenda balumba Bishakash ka video ngenda bakuplayingira mu mwewulireko era nkomewo n'ebirala Yash Papi tugamba Yash Papi amukwate era kujja kwamukwate by force amufunisa olubuto tumanye emyezi 9 ali lubuto wakiri tunalabirira omwana wanabira mu kuyosa alina kuba akomyewo ne fidingi z'abakazi olaba omusajja wamusemberera amugamba koki oyagala kuntwana goki oyagala kuntwana
Bannange yakyusa nadda n'enjogera. Mwasyo bw'ayogera kubali mwe agenza ekintu ekinaawunyiza ekyanneewunyisa. Buli kyakazi wano ku TikTok ayogera ng'omukazi. Muli yedita yakyusa amaloboozi. Alinga musajja. Mwali mumanyi kye bayita okulumya ambi balumiza omusajja bw'atulwasa Diana n'abatanzi era agabambi anytime now Diana n'abatanzi asawedde bambi yakwakubidde akayimba kawipolopolo banga so aje kuplayingira lwa ku nsonga za copyright naye nga oyagala ka video yako so ogenda ku TikTok ya BBS TV wali ku TikTok ojja kubukala bambi Diana n'abatanzi yabakonedde mu dance bujja bagamba Diana n'abatanzi tamanya amazina amanyi so kutuula wali okuzanya film ate mumamijukira film njeze zaserozanya kera kubanga atudde era nga bambi yabakonedde mu ka dance onaku lwajjo ebino nga mbitadde mabbali ebya Kim Kardashian bibinyo by the way. Sino nsonga tuwale tumanyiza kusaga naye bambe ensonga zatabuse for real ensonga zatabuse bino nga tubitadde mabbali kuba natana ba subscribing kwano kwanda boy jinga bambe subscribing ono okawogendo sanga mawuli agali purified era nga matufu woka bambe subscribing awo belengo so kwegatta ku family ya feno twaweza ba subscribers 100k nawo belengo so kufuka family ya Wanda Boy jinga belengo li proud of being a Wanda Bonian ebino nga tubitadde mabbali stage yavudeyo naja yebyama ntino ye takolanga ki tasa mbu kwa munjukira bagamba mbu video ya just yasemba yo ntino ono muwala yagisasulira omala manyikidwa ngane nga Kim Kardashian just yavudeyo bambi najayo qualification naga bambi ye takolanga ki tasa imbuno oyo Kim tawanga yo yadine 10 era nga newe yatuula ku concert ye tubo bamwaya bwerere ezo sente zonna zibamu okusprashinga zali za bali bamuwadde just byali stage ndozo genda kubo byesomera masa ndoza ka audio kakafana nikako era nga bambi mbu Uganda yagenze negipostinga wali ku TikTok ebeno nga tubitadde mabbali era nga bambi omukazi tiyatudda kyalekeddawo yabami amazina alumba jaja ichuli wadage alabinaku obo bukadde bamufukire bukadde bavumye jaja ichuli buchanga avuma dozola bambuno award for bogus blogger 2003 is Muzei Ichunguli pamwise ne Ichunguli neche manya genda muvuma kamba play no video